mulimu ekigambo nga bagiyita Quran al-Muqaddasu ovumirira ddiini Quran entukuvu era singa sitaani tebadde nsibe yandibadduumidde bakuteme. naye mponye ate bagenda gisira ennaku nnyingi kati ogenda kusoma mu kitabo kye bayita Kitabul Muqaddas fihi kutubul ahadil kadim ekirimu ebitabo by'endagaano enkadde wal ahadil jadid n'endagaano empya. naye mwana gwe walya bbuuku kati mu kitabo ekyo ekitukuvu ekitali kya kitiibwa ekino si kitiibwa butiibwa kino kitukuvu kubanga kyemmanyi kino abantu bangi balina ebitiibwa naye si batukuvu. Ekituufu ekyokulabirako ekyaddala Golodi ne bw'abeera mutoyi wansi asigala wa muwendo. Kituufu nga mukyafu kituufu naye nga wa muwendo. Kituufu ne bw'aba tebamusususe mitwala mu bifo bya muwendo nnyo ng'ali manji w'ennyumba wa muwendo. Kituufu omuwendo tegumuvaako kubanga ye wa muwendo. Butereevu. Kati kino kitabo kitukuvu gwe ne bw'oba ekiwa ekitiibwa ne bw'oba tokiwa ne mukama wo akimanyi kyekitabo kino kitukuvu. Gwe ne bw'oga nti nze nkitwale manju gwe kitwale naye mukama wo akiyita kitukuvu. Mukama wo akimanyi. In fact waliwo abalenzi abaagera ne bagoba emizimu mu linnya lya Yesu. Si batabani ba Yesu Sikewa baagera ne bagoba emizimu mu linnya lya Yesu. Pawulo gwabuulira Diamond ne zibagamba Pawulo tumumanyi Yesu tumumanyi. Kitegeeza nti Diamond zino emizimu gino sitaani Yesu amumanyi. Amumanyi. Era waliwo omulenzi gwentera okulaba ku TikTok okwo oba ne ku social media platforms endala yeeyita Hamza Musa. Mulaba nange olumu yeeyita Hamza Musa. Omulenzi oyo bw'obanga gw'owuliriza yekka nkootinga bulungi bw'obanga gw'owuliriza yekka nga ye musiraamu yekka gw'owuliriza okakibwa okulowooza nti abasiraamu bonna tebaasoma. Abasiraamu baasoma. Kwega kyotegeeza nti singa owuliriza oyo yekka oyinza okulowooza nti tebaasoma. Ne bw'oba weewaddeyo owa abasiraamu ekitiibwa nti baasoma bw'owuliriza Muza Musa akuzzaayo ku ndowooza nti bakyali bano baleka si bayivu kimala. Yasoma passage mu Bayibuli Yesu nga agoba emizimu. Bwe yasinkana omusajja aliko emizimu ne gigamba otwagaza ki Yesu omwana wa Katonda osobola okutuzikiriza ng'ekiseera kyaffe tekinnatuuka. Bwe yawulira statement bwetyo Hamza Musa n'akola conclusion n'agamba eyasooka okuyita Yesu nti mwana wa Katonda gyali mizimu era gye gibayigiriza. Takbir! Allahu akbar. Otegera ekintu ekyo. Kati oyo akulowoozesa nti abasiraamu bonna tebakola ki? Tebaasoma. Akulowoozesa bw'atyo kubanga teyafaayo okumanya mulamwa ki passage gy'asomye gweyogera wabula ye apikinze akagambo kagenze kulya piraawo. Ate mu busiraamu n'okola ekintu eky'amaanyi piraawo bw'abeera bali ku mwanja abali asooka. Abakyala mwe mwerobozaamu bano abasava mugamba buli kimu mwe mubeera mmwe ne hijja mukola za bwerere baba sponsoringa ne mugenda. Kati oyo bw'ati bwe yakulowoozesa teyasoma. Abatukuliza ojja kuddayo osome passage eyo eri mu Maka sura 3 si Mako 5 go and read the whole of it ejja kubanga eyo omusajja ono yasulanga mu 5 yasulanga mu 5 Mako 5. So tuzeeyo tweyongereyo tusome ekitabo ekitukuvu nga ne sitaani akimanyi nti kitukuvu. Bassebo ne bannyabo ebigambo bino tubyawule. Qur'ani eyitibwa Qur'an al-Karim ekitegeeza Qur'an enki ey'ekitiibwa. Eno Bayibuli eyitibwa Kitabu al-Muqaddas ekitegeeza ekitabo ekitukuvu. Kati tusome ekitabo ekitukuvu. Tuli mu Yokaana ekisooka essula ey'okutaano Risalatu Yohanna ar-Rasuli al-Ula baluwa ya Yokaana omutume esooka chapter oba bagita sura al-Khamis ey'okutaano number 5 twatandikidde ku lunyiriri lwa 9 ye aya aya y'omwenda
twatandikidde ku ayati ey'omwenda ne tweyongera tubadde tutuse ku ye-10 egamba nti man yu'minu bi ibnillah omuntu yenna akkiriza omwana wa Katonda fa indahu shahada aba alina okujulira fi nafsihi munda mu ye obujulizi buba mu ye ate nga obujulizi bwa Katonda bubeera buli munda mu ye obujulizi bwa Katonda tebufa tebuvunda bubeera bulamu forever bubeera mu ggwe ne bwobeera ng'ofudde this testimony continue to vibrate on the inside of you busigala bwogera munda mu ggwe fi nafsihi waman la yasiddiqu Allah era omuntu yenna atakkiriza Katonda nga takakasa Katonda faqad ja'alahu kadhiban abeera alimbisiza Katonda Katonda bw'agamba nti ono mwana wange ajulira ku mwana we gwe n'otamusaddaqa n'otakakasa nti byayogera si bituufu obeera omufudde omulimba ani Katonda Bayibuli egamba nti faqad ja'alahu kadhiban abamufudde omulimba buli bwogaana omwana wa Katonda faqad ja'ala Allahu kadhiban Katonda omufudde mulimba Bayibuli bwetyo bwegambye li'annahu lam yu'minu bishahadati allati kad shahida Allahu bihi nti omuntu oyo aba takkiriza bujulizi Katonda bwe yajulira nabwo otegera kantu ako oba tojuliza bujulizi kad shahida Allahu biha ani ibnihi Katonda bwe yajulira nabwo nga bukwata ku mwana we Bayibuli bwetyo bwetugambye bwetugenda mulo wetweyongerayo tutuusa ku 11 wa hadhihi ya shahadatu era buno bwe bujulizi buli bwe batulaga wali anna Allah kad atwana hayatul abadiyya nti mazima ddala Katonda amaze okutuwa obulamu obutagwawo wa hadhihi la hayatu era obulamu obwo hiya fi ibnihi buli mu mwana we ajulira si muzimu ajulira si malayika ayogera wano Katonda yennyini kino kinene nnyo kinene nnyo ekyo kyo kinene olio minister alangira lockdown nze baminisita mbawe ekitiibwa naye n'amala agamba minisita nti enkya temuvuga era nkukuta n'envuga tegera ekintu ekyo teri minisita alangira lockdown kulwaki kubanga lockdown kigambo kyali kinene nnyo nga kibuna eggwanga lyonna nga kyaffectinga n'okutuuka ku nsolo nga kyaffectinga every Uganda nakyali mu lubuto kyali kinene nnyo nga senkulu yennyini yalina okukirangirira kati ebikwata ku mwana wa Katonda ezo matters nkulu nnyo ayogera ayina kuba nannyinimu kati gwe ng'ova eno ng'owakanya agambe nti kasita owakanya oba owakanyizaani kasita owakanya oba kad ja'ala Allahu kadhiba oba olimbisiza Katonda li'annahu kubanga gwe la yu'minu bishahadati allati qad shahida Allahu biha ani ibnihi Katonda obujulizi bwa Katonda bwe yajulira nga ajulira ku mwana we obeera obuganyi ng'otutte buliwa bw'ogaana buli obwa Katonda olina bw'otwala obulala mikwano gyaffe tubeebaza okubanga mutulaba puroguramu naffe etunyumira bwe tunyumya bwe tusekamu ate twazza gwaki bw'ogaana obujulizi bwa Katonda buli obuli mu kitabo kye bayisaani kitabul muqaddas ekitabo ekitukuvu otwala bujulizi bw'abakulu bano baliwa abakulu kati osoma Qur'ani bakulu abalaba abo essula ndi mu suratu al-jinni essula y'emisambwa essula y'amasitaani masitaani amasitaani kuba olunaku lumu Nabbi sallallahu baamubuuza ekibuuzo ani yamubuuza yali omukyalo ono gwe bayita Aisha mukyala we kubanga Muhammad sallallahu bwe yafuluma ennyumba Nabbi muwe ekitiibwa kye munnange musajja oyo saagala nnyiza abasiraamu mikwano gyange era abasiraamu banaye Nabbi wamma mwagala oyo jama kyova olaba mbabuulira amazima ebimukwatako nti si Nabbi wa Katonda mukyala yamubuuza Aisha radhiyallahu anha bwetereevu binti Abubakari muwala wa Abubakari oyo
mukyala wa Nabbi sallama ya lumu yafuluma ekiro mini yazukka ekiro kwata ku buliri nga omwami taliiwo obujja ne bumulwata ng'omuntu yenna nga gwe mukyala bwayinza zukka nga toliiwo mu buliri ni bwembanze neekanga ng'ati yagamba yagenze bamubbye oba yagenze kwenda ebintu bibiri ebitera okupapetinga mu matu g'abafumbo naddala abakazi ozukka nga takulaba atuukira wa house gawe kati ne Nabbi sallama Aisha radhiyallahu anha maama waffe abasiraamu balina ebibannabusiraamu oba oyogera kino n'ojjukira kino ekikunyumira ate ekyo kiziisa emboozi ennyuvu bagamba webaga nti ndi mwana wa Katonda kitaawo tomumanyi lwaki weesiba Katonda oliko kitaawo yakuzaala oludde eka ne ligirira maama waffe Aisha ngalina maama wali ebutambala maama wali wali kabula soke ala kulli hal Aisha azuukuka mu buliri amagama gabbaawe tamulaba obujja ne bumukwata wali amumanyi musajja ku bintu by'abakyala bambi Nabbi sallama naye yali yamuwa yali teyemotyamotya baamugerera tali nga ffe beesibwa ku mukyalo omu Nabbi ye teyemotyamotya baba yali musajja ngwaŋŋuli kati azuukuka mu buliri akwatakwata ku Nabbi talaba mukulu we yeebase n'afuluma ebweru amunoonye n'amulengera n'amulengera bwe yamulengera n'asembera waali Rasulu sallallahu alayhi wa sallama n'akimanya nti obujja bumukutte yamanya nti obujja bumukutte n'amubuuza kiki ntawaana kyo guliwo n'amugamba okwatiddwa obujja n'amugamba omukyala nga nze ayina omusajja nga ggwe nyinza obutakwatibwa bujja nakyo tekisoboka era siyinza butakwatibwa bujja Nabbi sallama n'amugamba nti si kirala walakin kad jaaki shaitanuki sitaani wo yakujjidde musiraamu nyammwe Aisha yali awo naye ng'aliko sitaani kye kiri awo kye kirina ebiseera bwe kimusalirako ekisitaani kyajjira omukyala awo yamulangira ate nze okumanya Nabbi sallama nkakasa nti byonna byayogera biba bituufu si mazima naye bituufu manyi waliwo enjawulo amazima ye Kristo ebisigadde ziba facts ne umaru leero wazze baye nembuzi gyoli mukutunyumiza yebuziba Muhammad byayogera bituufu wadde si mazima kuba amazima ye Kristo amazima gategeeza obulokozi omuntu nti yaweebwa obulokozi obuva eri Katonda nga Katonda bumuwadde buwi nga kirabo so si kubumuwa nti amuwadde kino walakin tuyongereyo tugende maaso Nabbi nze okumanya mukakasa nti byayogera bituufu yagamba Aisha nti kad jaaki shaitanuki sitaani wo akujjidde musiraamu nzaani Umaru azaalibwa Uganda eyazaalibwa wali e Bugerere ayinza okuddawo n'empakanya Nabbi sallama byayogedde atayinza kumuwakanya Nabbi yagambye Aisha nyammwe yaliko sitaani ate mmwe abaana be mwe muliko malayika yikwegamba yazaale ng'aliko sitaani azaala abaliko malayika tekisoboka n'amugamba nti kad jaaki shaitanuki sitaani wo yakujjidde Aisha ne yeewuunya nnyo kuba yali alowooza nti baba siraamu nga wula omusiraamu ali eyo anyiize n'okunyiga gamba otya siraamu tuliko sitaani tumujjawa na Aisha bw'atyo bwe yali ne yeewuunya n'agamba ya Rasulallah awa ma'iya shaitaani kyogamba ndiko sitaani n'amugamba sallama n'amugamba naam indaki shaitaani oliko sitaani n'amubuuza wa ma'a kulli insani na buli muntu yenna kuliko sitaani Nabbi n'amugamba naam wa ma'a kulli insani ni shaitaani na buli muntu yenna aliko sitaani ate ekyo kituufu naffe twaliko sitaani eyatuyamba ali ogwo Yesu n'agigoba bambi n'agigoba Yesu weebale naliko sitaani Nabbi yayogera kituufu ekyo kituufu naliko sitaani naawe waliko sitaani n'oli yaliko sitaani naye omuntu bw'ayingira mu Yesu yagamba nti omwoyo omubi we bagugoba guva ku muntu ne gugenda era yagutugobako ne guvako ne gugenda naliko sitaani ne Yesu yebali yangu era kisoboka kubanga kujja ne weebuuza bw'oba toliiko sitaani ekikolesa mukazi wo mulungi mu nnyumba n'ogenda ofuna nakirijja gw'osanze obusanzi gw'otamanyi na gy'abeera kiba ki atali wuwo sometimes n'otegeera nti aliko
bawe era n'omutwala nga nabbi w'ekitiibwa kituufu weyasanga muka Zaidi n'amutwala ne wameyo abasitaani kubanga olwo omuntu emyaka 5 tulina engeri kijusibwa kwegomba kaana ka myaka 9 obaako sitaani shaitani ekyo nange nabbi mukkiriza nabbi yagala wama kulli insani na buli muntu yenna yaliko ki sitaani kati Aisha ye yali akimanyi ti nabbi sallama si nsolo naye muntu ate si malayika naye muntu nze nanditidde kimubuuza yalina ekibuuzo kyambuuza nze nanditidde naye ngero gye yali mukyala wa musula mu kifuba wano akigabana n'abakazi abalala 9 bannange musula mu kifuba wano yamubuuza ekibuuzo n'amugamba wa ma'aka ya Rasulallah naawe omubaka wa Allah oliko sitaani mu buwombeefu bw'ekitalo nabbi sallam w'ekitiibwa n'amugamba na'amu wa ma'iya shaitaani kituufu nange ndiko sitaani umaru nabbi yakkiriza n'agamba na'amu wa ma'iya shaitaani nange ndiko sitaani Aisha ne yeewuunya nnyo aba akyewuunyiza nabbi n'amuwulira ne sitaani eddiini gy'asoma n'amugamba walakinna rabbi naye omulezi wange Allah omanyi Seeka Kiti yasinga okuyita Allah omulezi wange omulezi wange Allah aanani alayhi hatta aslama yannyamba ku sitaani yange eyo sitaani eyo nekkiriza obusiraamu kati sitaani yali ku nabbi sallama yali nsiraamu butereevu ate ya Aisha kati nabbi yagamba ye nsiraamu yeka yali nseveniside bana ni akaana kaali kagumu kabuuza nabbi ekibuuzo basajja mwesonyiwa okuwasa obwana obuto kakuswaza mwesonyiwa okuwasa obwana obuto abaana abakazi abakulu ba Khadija ba Hafsa bani ba Zainabu baguma tiwali yabuuza naye kano akaana kamwocha ekibuuzo nze omwana yambuuza ekibuuzo naga dadi Katonda ali waggulu eyo anaaba kubanga laba okunaaba kummazeeko emirembe okubuuza ne Katonda ono naye anaaba kwali waggulu naye amazzi gamukosanga kati abaana abato kakubuuza ekibuuzo kati nabbi yagenda gwa ku buzibu sitaani era gikwekedde ebbanga kala ne kajambula kakazi ke yakawasa kalina emyaka 9 nga tekanafuna nsonyi nnyingi kutya kungi nekamubuuza ekibuuzo n'agamba naam wa ma'iya shaitaani nange Rasul sallama ndiko sitaani walakin rabbi aanani naye omulezi wange Allah yannyamba n'agisiramula hatta aslama sitaani yange nesiramuka olwo n'alyoka akawaŋŋamula n'atuddamu ekibuuzo n'atubuulira eddiini sitaani gy'asoma nga ddiini ya busiraamu ni'mat al-islaamu eri ku sitaani era tulaba abasiraamu babuuza nnyo ebibuuzo naye lwe tuligwa ku buzibu seeko omu n'atubuuza ekibuuzo nti bwe mubanga muli b'amazima mutubuulire eddiini ya sitaani ajja kuba tumeze ajja kumegga kubanga ffe mu Bayibuli tujja kunoonya ebule yakuga nti sitaani musiraamu sitaani musiraamu Hasani Waswa eyayita research nga tunatubuuliranga Drogba we yasiramuse tunatubuuliranga Lwasa we yasiramuse nga tunatubuuliranga Thierry Henry we yasiramuse Sidofu sitaani yasiramuse soka wewaane kuba oyo serebu serebu era bw'abanga sitaani musiraamu alina abagoberezi bangi nnyo kakati sebo abaaganya obujulizi bwa Katonda bubuno obujulizi bwe bakkiriza essula ya 72 asuratul jinni essula ya masitaani gali tulabye agali ku nabbi sallama amasiraamu butereevu egamba nti qul gamba uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba nemukkirira nemukkirira singa osobodde oginsomeramu wali mu ngeri eriisa omuceere nemukkirira ate amajinni gawoomesa Qur'an tolaba wano nti Seeka Adamu Senjala musoma Qur'an naye jinni wallahi lisoma Qur'an ng'asanze lisoma qul
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. الله أكبر. نمكرira kati jamanga tonawoddoka soko ulira makulu. Vunula kati obujulizi bwa Katonda ku mwana we oba obuganyi owuliriza bino. Kul Muhammad gamba uhiya ilayya watumiddwa jendi annahu istama'a nafarun minal jinni mazmadale kibina mu mastani nafarun minal jinni kibina kya mastani kiwuliriza Qur'ani faqalu wegamaliza mastani ne gagamba inna sami'na qur'anan ajaba mazmadala tulide Qur'ani eyebyewunyo yahdi erungamya yahdi kati ng'omuntu yena tanaba kulaba Qur'ani nti ya bulungamu mastani ge gasoko giraba gajulira yahdi ila rushud erungamya eryo amazima ow'obutuukirivu fa amanna bihi netujikiriza wala nushurika bi rabbina ahada tetugenda nakuddamu kugatta ku mukama waffe kintu kirala kyonna. Masitani gegogera masitani wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wala walada era kyagulumira ekitiibwa kya mukama waffe teyeeterawo mukyala era tazaala. Tegedde kintu ekyo amasitani gakakasa Katonda tabeera na mwana ni gaite gagamba Katonda gaite gagamba mukama wago nti gagamba Allah gagamba Allah wago tazaala. Allah wago takola ki tazaala. Katonda akuwadde obujulizi n'agamba alina omwana. Bw'omuntu yenna aganye okujulira kwa Katonda okuli mu Bayibuli fi kitabul muqaddas mu kitabu ekitukuvu ogenze mu surati al-jinni mu sura ya masitani jojjo obujulizi obugamba nti Katonda takola ki tazaala. Nze nzikiriza bujulizi bwa Katonda egamba wa hadhihi ya shahada oze mu Bayibuli mu Bayibuli wa hadhihi ya shahadat nti mazima ddala kuno kwe kujulira anna Allahu kad atana hayatul abadiyya nti mazima ddala Katonda amaze okutuwa obulamu obutaggwaawo wa hadhihi la hayatu era obulamu bwo hiya fi ibnihi buli mu mwana we man lahul ibni buli muntu yenna alina omwana falahul hayatul abadiyya alina obulamu obutaggwaawo wa man laysa lahul ibni la omuntu yenna atalina mwana wa Katonda falaysat lahul hayat talina bulamu. Nandikubyewo n'omulanga awo otegedde akantu ako nti omuntu yenna atalina mwana wa Katonda laysa lahu falaysat lahu alhayat talina bulamu. Mama bwe buzibu buli awo bameka abo osiibye okutuse wakomye okulya chapati saa 10 nnyo chapati nga 6 zikwekiise osiibye oli bubi. Omanyi ekibonerezo ekisooka mu kusiiba daaku omuntu alya chapati 6 nezimu n'abulako ne wasiza n'asiba ng'akuba mpiyinjerere zigenda okuba ng'omukuto ogutowolokoka sawa 8 kati nyala ne mukoonamu sawa nga 4 awo n'asibuuka emimwa n'avuma abalya naye nga ebyo byonna obikola naye nga tolina bulamu. Bayibuli ekugambye mu Luwarabu nti omuntu atalina mwana man laysa lahu ibni la omuntu atalina mwana wa Katonda falaysat lahu alhayat talina bulamu. Muganda wange okutukira ki kiki ekikumenya? Edda bwe nawuliranga engule waliwo program bagiyitanga engule ku radio nga bakubuuza ekibuuzo nonyonyola n'okutuka nonyonyola naye nga akubuuza kiraba byonyonyola si bye bbyo nonyonyola bw'omaliriza n'akugamba okotokedde busa. Nze n'akanyumira akansesanga ekasesota nga ojekaga babulidde
Esota ndikutemye esota litema sime bakitanga batya esota litema bakontanyi kakati obulambo bwonna obumaze osibye ogenze mu jihadi oyizo oluwalabu okugamba onabi amaze okutalisa bunni ofunye enchacha kugamba bintu binyo okutuse esota oliawo bakugase ng'omulengo nokkiriza ku ddiini osibye mu ngoye enzirugavu ku musana gukwokyezza oli otuyanidde muli byonna bigumidde baseka bakusomesa na uli imamu kyayoneri mwasomesa nti bwogana okwambala hijabu mbukubanga bugumu oba ojemera Allah oyambadde omusajja ayende guzaalesa abakazi abalala ewaka muwezenga 9 n'ekitundu simanyi bana gwe nawulidde ng'alinamu oba 5 mu nnyumba emu byonna bigumidde naye ogumye olw'eddiini oyingire ejjana olutuuka eri nga bakugamba lisota lisutema bakonko sesota tema bakontanyi likulidde Jamila lowooza Khasifa lowooza Abdullahi lowooza olulimi oluwalabu si kyanjawulo si kyamaanyi ebitabo bino byogedde kubanga ebyo bino bw'oba olulimi nga oluwalabu lwotegeera bayibuli ine kugambye mu luwalabu damu Kitabul Muqaddas okutandikira ku lunyiriri olw'11 wa hadhihi hiya shahada nti buno bwe bujuliza ate obwa Katonda yennyini nze sobola ojulira ebyange n'ogaana obikkiriza kubanga either weetamwa abaddugavu weetamwa abasajja abatini weetamwa abasajja abampi weetamwa abasajja ab'engezigezi weetamwa abasajja abaddugavu bwingi nnyo osobola okuneekulukunyako byonna by'oyagala naye eno wa hadhihi hiya shahadatullah bujulizi bwa Katonda bugamba butya nti anna Allaha kadi a'atwana hayatil abadiyya Katonda amaze okutuwa obulamu obutaggwaawo and how do you access that life, how do you get that life, obulamu obwo bufuna otya nti wa hadhihi lhayatu era obulamu obwo hiya fi ibnihi buli mu mwana we obuliddwa enjiri ekulaga omwana wa Katonda weesibye ku bigambo by'amajinni wala walada talina mwana ani akugamba masitani weesibye mu ddiini esomwa sitaani nabbi salama atugambye nze nabbi mukkiriza ebintu byayogera bituufu nabbi salama akugambye yaliko sitaani enki ensiraamu kati eddiini ya sitaani gy'asoma yekugaana okukkiriza ebya Katonda byakugamba kiringanga mama Fina nava mu ssabo n'akugamba Lubaala ngambye togenda mu kyaki gyensula ekyo nno nnaku tufunye ekizibu tosanga abantu nga bagamba twafunye pasito w'amaanyi kakati kubanga asomesa bibakola ki gyebaagala bwaga teri kusiiba mukwano gw'abangi maama Fina n'agamba Lubaale yaŋŋambye temugenda mu kyaki kati n'otandika okutambula ng'ogamba yogedde amazima atasiza abantu obusibe kubanga twali tusoma omukyaki nga tusumagira bambi tetulina byakola omutuufu ne bwankubadde oli bize olwo olina ogenda mu kyaki agwe mazima lwaki nze ndi embizi sandigiridde oba oli awo sigamba nti bwe mba sigiridde nti nina kyemba oba nti bwenjirya nti Katonda nga nsiima nnyo njagala nnyo ekijindiisa Lubaale w'Abaganda yagigaana kati njirya mpozi n'abasamize tebalya gwe obusiramu n'abasamize bali bati balongo bati omukato omulala waso ate bali ba identical twins nga olaba wano waso mufumbiro ne muganda we obusiramu n'obusamize butwe buli tobaawula nze nasooka balaba saayawula kama banne okujja kati ono omu agezzegezeemu oli engeri gy'abeera mu ntale ennyo mu struggle nyingi akozeemu kati osobola obbaawula ng'obaawulidde awo ne bano baawulira ku lulimi kubanga ono byagaana eno n'oli byagaana eri essabo diyingiramu osooka kulwetukuza olina sebo ogenda n'onaaba n'obusiramu kuyingira essula ya 5 aya ya 6 era naye osooka kwetukuza ate mu ngeri ya bukolomooni nana bali
Ithania omukazi ayagala ennyo olubaale n'amala agenda mu nsonga essaba lyesonyiwa. Ekituufu. Omukazi ayagala ennyo obusiraamu nga gwe Jamida atuwuliriza anyize n'okunyiga k'oyingira ensonga weepankapanka tolinnya muzikiti. Ekyo nakyo kituufu. Era waliwo Seeka bamuyita ni Seeka oyo ennaku zino. Gwe babaaninga. Gwe babaaninga. Bamuyita basiraamu mutujjukize. Temulina kye musalwa. Muswaleho mubiru. Mubiru. Mubiru abagamba. Teri ayegana mukazi ali mu nsonga kugenda. Mama. Wajje. Ne bamugamba ngoyaga kono na busiraamu. Omukafiri. Ali atandika okukakana nga mufti. Ne basalimu basa. Ne bano ba Nuhu waliwo omusajja bamuyita Nuhwani. Abu Najiba. Kibuuka. Nga baganya omusajja okuddamu okusaala. Okulembera. Okutuba. Okola kutuba okusomesa ekintu kyonna kyonna ekikwata ku busiraamu n'emikutu gya social media egy'obusiraamu ne bamugobako. Kati gwe Jamida oli awo weepankapanka k'oyingira ensonga ziyingire weepanka omuziki toddayo. No. Tukozesa erinnya ki? Eno mbusamizi bw'Abaganda. Bamweyana. No. Nga mukazi. Mama Fina. Ngesimutya. Kale ne Mama Fina era. Musamiza kimanyi. Kati ne Mama Fina. Ayingira mu koti n'agamba nti nze ngenda musaba nga ndi mu nsonga. Agala emizimu gimutugirawo. Ne Mama Fina. Ogenda mu nsonga we pa. Oba Fina. Kasage ne Fina izo kwa simusamize mwana. Kisoboka. Kisoboka. Kwani simulabanga ko Fina ngagandi ndi musamize. Oba senga kula nnama. Kati bwagenda mu nsonga we pa. Lubaali ne bwe baba badde na appointment enkyanzija. Kolo tayingira. Kitabuki. Ebyo twakafuna bibiri. Embizi. Embizi. Kituufu. Embizi naye munaye olaba embizi eyo. Obadde okimanyi embizi y'ensolo yagaana okusamira. Yagaana eri mu maka wabadde ogamba. Nga tutandika program. Yesu bw'agoba emizimu ku musajja ono. Emizimu giyingira mu mbizi. Embizi zidduka zonna zigwa mu nnyanja. Kugamba zeta. Zonna ne zifa zaagamba nti okulinyibwako lubaale ku mutwe. Waakiri katufe. Kiringa ng'omusirikale wayinza okubanga bali mu lutalo. Bamuzingiza. Bamuwamba. N'aga nti okuntwala ewammwe neweekuba essasi. Embizi kyezakola. Era okuva ku olwo teri musamize bw'abanga gy'ali n'agisaba embizi nze yagimutwalira. Tewali musamize atuma mbizi. Setaani yaggula empalana ku mbizi. Era okuva ku olwo olutalo lwatandika wakati w'embizi n'omusamize n'emizimu ne Setaani. Kuba jagifunye ennyumba empya kubanga emizimu tegisobola kukola watali kintu. Lwaki gituula mu muti ne baga nti ogwo muti gwa lubaale. Kwegamba Setaani n'asaasaanya empalana ne mu madiini ge yeetandikidde. Era ky'ovola buli ddiini ewakanya ennyo embizi gigenderere. Eba ku musingi gwa Setaani. Ekigenderere. Naye bannange. Kati ebyo tufunye bisatu. Basiraamu. Bwe kibanga temuli kumpalaniraako ogaana embizi nga muwalanirako Setaani. Mutuwe ensonga lwaki temugirya. Nze nabasaba dda aya. Kibonerezo ki? Kubanga waliwo ebintu ebirina ebibonerezo ebinene. Ng'obwenzi. Nti omuntu bw'ayenda ne bakakasa nti yayenze. Bamutta. Si bwe kibeera? Bwe kiri. Omubbi bw'akakasibwa nti yabbye bamutemako omukono. Oba wabanga yateeze bantu mu kkubo. Like nga ku highway ng'okwo. N'oteega abantu n'obabba. Bakutemako omukono gw'eri n'okugulu kw'eno. Kitegeeza babaganya okutambula. Bakutemako ddyo n'okugulu kwa kkono. Ekyo ne kiba kibonerezo kinene. Bw'oba wababbye n'obatta n'owabba bakutema ebyo ne bakutta in fact nabo ate ne bakukomera ne ku musaalaba ng'ofudde. Naye ate oba tewabase nga wabanyaze bunyaze batema omukono gw'eno n'okugulu kw'eno. Naye ate obadde okimanyi wali abba wadde ebibonerezo byo ebiri. Tebaliyo? Bayitirivu. Waliyo ayenda wadde ebibonerezo byo ebiri. Bayitirivu. Era naawe atulaba. Okimanyi bulungi nti juzi wayenda. Njokuwa ekyo. Kalimu alinda Ramadhani egwe asaleko Fatuma. Ngate Fatuma mufumbo. Umanyi basiraamu bameka batute mu komera, basiraamu bannabe ne bazala bakazi bawe abalongo. Kituufu. Bagitirivu. Balinda Ramadhani egwe bweti. Naye waliwo ekibonerezo ekikakali. Waliwo ekibonerezo ekikakali. Kati mbuuza nange kibuuzo ngatta ku kikyo.
bwe kibanga si mizimu era nga si lubaale nga simpalaniraako kibonerezo ki kye bawa omuntu alidde embizi ekyo ekibalemesa okugirya ne mutuuka n'ogivumirira bwe mutyo. Mbawaddeyo wiiki emu bakuddemu bwe batakuddamu ngenda kuwa aya egamba alladhina yajtanibuna alkabaira abantu abo abeewala agazambi aganene illa lamami okuggyako obubi obutini. Sirunyirwa Bayibuli baakopa olwo anti balina okwewala agabi aganene gegaliko ebibonerezo nga galiko gai nti obwenzi buliko ekibonerezo ekyo kibi kinene. Buno obutini ennyo bwe bubi obutaliko kibonerezo kati ng'okulya embizi ate bo bazimbulukusa kati Allah agamba nti abatuukirivu abeewala agabi aganene bakola obubi obutono. Abatuukirivu yeffe abeewala obwenzi ne tulya embizi. Kubanga ate mangamba olulala waliwo yaguma nanga nti embizi bw'ogirya onaaba emirundi 7 ne sabbuuni n'otukula weesalira essola. Ne gundi shekhe bamuyita Shekhani mwerabira erinnya lye nja mujjukira Mutyaba Ismail Mutyaba yagamba nti Musa Mutyaba yagamba nti omuntu alidde embizi ebbanga embizi liwe malanga eri mu lubuto asale essola n'etuuka naye ate ono omuntu akweyesa empale aliko ekikolimo. Naye bameka bazikweyesa bayitirivu bufukunya ne mufuti oyinza omusanga tagitema naye ate embizi wagira bakagikuba mayinja kyenkugambye yempalana eri yatandika awo. Kati obadde wakampa bisatu ebifaanagana. Ekirala muswala bw'obanga muli mu kusinza mu busiraamu tolowoozangako kusinza mu lulimi lulala lwonna. Ekyo ne bw'olikola otya yaafe tolowoozangako nti osobola okuyingira esswala n'otabula ennimi n'osala mu lugisu. Bali language specific. Era ne session y'okusamira ng'etandise mu ssabo suubira Luganda lwokka. Kasobera mu Buganda. Kasobera ng'osamira Lubaale Muganda ne obeera omusamirira Lyantonde. Ne bw'obeera ng'omusamirira gundi. Ate wano bwa Kigali. N'oba Kigali. Naye ng'osamira Lubaale Muganda. Toyogera nga Luzungu yaafe. Lubaale akusse. Ne muswala bwe kityo. Ekirala essabo lirina kibayita mimbali. Kana kalikondo. Awo mando wa imamu wayimirira. So mbadde ngamba ssabo bimandi bimuzabuza essomero lirina kibayita mimbali nalyo. Omuzikiti gulina mimbali sheekhe wayimirira imamu wayimirira n'essabo nalyo lirina akalikonda wano jajja mando awaatuula. So tewali njawulo. Musaba bayingiza engatto ezaawa bakutta mizimu gikutta mu ssabo toyingizayo ngatto ate muzikiti nagwo bwekityo. Obusiraamu n'obusamize oyagala babyawulira ku street naye mu reality bye bimu. Kati empalana bateekawo yaki okwala n'embizi okwewalana kuba nze ndaba kusobyo ba Luganda abadde bamu nga tebakwatagana balina okukwatagana. Naye ate ndowooza butakwatagana wali Allah wagamba nti yateeka obulabe wakati waabwe balwanagane n'okuttingana. Anti kati obusamize buno engeri gye buli nti bwawano twabutegeera nnyo nti buli wala ne Katonda. Kati buno obusiraamu engeri gye buli mu lulimi Oluwarabu abantu tebannabutegeera bintu babikweka. Kyova tebabeesembeza kiringa nga kuba ne muganda wo nga abbi akasimu bali mu mukuba nga olaba embeera ne bw'ojasese nga tosobola mutaasa. Odda wali n'otunula nnaku nekkwata ne bakuba omusajja abamukuba ne bamugjawo oba n'oyita poliisi ne bamilitale ng'esazeeko muganda wo mu nnyumba wali eri bamuyodde bamutwalira mu bbanga gwe ne bw'oleeta empale zo. Kizibu noga nti mumuleke oba bayinza okungattako oba tulira nti mumuleke nga nawe bakugattako. So kati n'obusiraamu nabwo bwe butyo bulaba basamize wano naye tebubeesembeza kuba baliko ekiwunya kitwabategeera. Kati omuntu atannategeera bano yo yagamba Ramadhani Karimu eyawa lokoka va mu ebyo bya Ramadhani Karimu tebina gye bigenda kutwala ukirize Yesu omwana wa Katonda. Leero lwaki tukomaawo labasi nkweyanziza nnyo kubanga ate ondeetedde ekitabo kino kitaabu al-Muqaddas kiikyo Luwarabu